The testimony is to the people of Makindye West. It has been a trial for me. There have been campaigns mad with malice, sabotage, frustration. It has been a long journey for us to get here, but we are here. And I am here for you, Makindye West. I am ready to serve. I am ready to offer good leadership to you with honesty. I want to give the people of Makindye West a voice that can be heard. A voice to speak for the youth. A voice for entrepreneur. A voice for women empowerment in Makindye West. A voice in parliament that can talk about human rights, freedom, and a good constitution. I am ready to protect it with all the energy that I am left with. It has been good, like I said. I want to thank my party, the National Unity Platform. You all know I'm supposed to be in court, but I'm here. I have to be strong for the people of Makindye West. And I want to promise you that I know the problems that Makindye West has got. I have been in Makindye West since 2011. Here we are today. We are going to Parliament, and I promise you good results. A good leader with a listening ear, and all that you expect from an MP. The roles of an MP are well stipulated in the Constitution of Uganda, which we are duty bound to protect. And by so doing, I am ready for that. We legislate. I have been the Speaker for Kampala, and I have headed legislature and the policy making organ. So I know what to do in Parliament. All the bad laws in Parliament, I am going to stand up. I am going to speak about them, and we shall do the needful. The budgeting process. You all know that Kampala as a region has a problem of low budgets. So I want to stand up. I want to advocate. I want to lobby for the people of Kampala, more especially those from Makindye West. Because I know that in the new Uganda that we are yearning for as the National Unity Platform, one of the things that we are looking at is devolution of power, such that we can give services to the people as a core value that we have, again, in National Unity Platform. I am going to represent you. I want to be a voice. I've spoken about that. So, I am here to take the people of Makindye West in a new Uganda. And we are launching it today. People power. Our power. People power. Tuli wano naye nga byennyamiza bibadde bya nnaku, naye njagala kwebaza Katonda nti atusobozesezza okwewandiisa olunaku olwaleero nga MP owa Makindye West ate owa National Unity Platform. Omulaba aswadde naye tumukubye ffenna aba Makindye West. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akalulu kange tikabadde ka museetwe mwereere, kabaddemu empalana nnyingi, kabaddemu okukubagana kungi, kabaddemu buli kibi kyonna, to the extent okutuuka ku mbeera ti abantu abamu babadde balowooza NUP terina kubeera na candidate ku ballot paper. Naye ne mbagamba the devil is a liar. Tugenda kubeerako, era Mukama Katonda mulungi, olwaleero NUP eyina candidate ku ballot paper ya Makindye West. Ebigenda okukolebwa mu Parliament, Makindye West yeetaaga omuntu asobola okubitegeera. Obudde butuuse Makindye West
efune omuntu asobola okwogerera abavubuka n'ebizibu byabwe n'obutaba na mirimu. Obudde butuuse Makindye West efune omuntu asobola okwogerera abakyala n'okubakulaakulanya n'embeera zaabwe zonna. Obudde butuuse twogere ku by'obulamu ebikyamu ebiri mu ggwanga Uganda nga Uganda si Makindye yokka. Obudde butuuse twogere ku mbalirira ey'ensimbi eya Uganda eyeekubiira ennyo ng'ababbi batwala bajeti nnene nnyo ku bajeti y'eggwanga ate abantu ba bulijjo oba ebirina okukolebwa ne bifuna kitono nga bwe mwategeera obulungi ti obutabalika 10 bubbibwa buli mwaka. Naye neyabyogerako bamugoba naye ffe tusobola okubyogerako. Tulina ensonga nnyingi tulina okukola mu paalamenti. Esooka yeeyo yekola amateeka. Nze mbadde sipiika wa Kampala, nze mbadde nkuli oludda olukola amateeka era oteekerateekera ekibuga Kampala nga nze ndukulira. So ekyokola nkimanyi bulungi. Amateeka gonna amabi agali mu paalamenti yaffe ey'eggwanga ngenda galwanisa. Naddala eryo erya UPDF eryagamba nti omuntu wa bulijjo atalina musango awozesebwe mu kkooti y'amagye nga si w'amagye, talina wadde akasaale, tayinza kuba wadde omuntu ejjinja. Tulina ensonga endala y'okukola bajeti, okukola embalirira y'eggwanga. Tukola embalirira y'eggwanga naye ababbi ne bagitwalako ekitundu ekisinga obunene ate ng'ebitundu ebyetaaga embalirira eyo bye bisinga okunyigirizibwa. Mukimanyi bulungi nti mu KCCA ensonga ezimu ezitulemeseza okukola ebintu ebimu lwakubanga tulina essente entono ate nga n'obutini obusente obuliwo babba bubbi. Ngenze kulwana, ngenze kusaka, ngenze kulaba nga tuteekawo enkola ennuŋŋamu egenda okutuuka ku buli muntu yenna wa bulijjo. Mu NUP manifesto yaffe eyalonkingiddwa mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mulimu ensonga ya devolution oba ensonga y'okukuza obuyinza ku muntu asookerwako wansi mu mitendera egy'enjawulo. Buli omu asobola okufuna service oba ebikolebwa nga bikolebwa nga bimutuukako nga kinnoomu ng'omuntu. So mu mbeera eyo ngenza okubeera omusaale mu ekyo, okulwana mu ekyo, okulaba nga NUP etuukiriza ekigendererwa kyayo. Naddala nga mu nteekateeka zaffe nga NUP mu values oba bye twesigamako mu NUP kwe kulaba nga gwe balonze ng'omukulembeze oteekeddwa okukolera abantu. Waliwo ensonga y'okubeera kalabaalaba. Kansuubire eggwanga terisobola kumbuusabuusa nti nsobola okubeera kalabaalaba. Ekyo bakibuuza Abachina abaali babbye ssente z'enguudo n'abo baali beegasseeko. Ekyo bakibuuza abo ababbasereza ekiteezi abantu baffe ne bafiira ekiteezi ate nga bafaanana nga ffe, balinga ffe, boogera nga ffe. Era obusungu bwe babadde banninako kwe kunkwata ne beegatta ne bannaabo ababafaanana ne bantwala mu kkooti buwaakiri NUP ereme okufuna omukulembeze abeera ku ballot paper ya Makindye West. Baswadde, shame on you. Muli bantu bakitiibwa naye muswadde nnyo kubanga muli bakuusa, muli babi nnyo. Naye muyina nze Zahrah tugenda kukwatagana bulungi nnyo. Nzize ensonga endala ey'okukiikirira abantu b'e Makindye West beetaaga eddoboozi, beetaaga omuntu nga abalimu ng'abategeera. Mbadde Makindye West ebbanga eriwerako okuva mu 2011 ngikoleddemu emirimu nga tekiniko aye nengikoleramu n'emirimu nga omukulembeze waabwe kansala waabwe gyembedde sipiika wa Kampala. So nsaba bannamakindye mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okwagala National Unity Platform, mwebale okulowooza ku birowoozo byaffe ne manifesto yaffe nti yesinga obulungi. Banaye tuli basiimu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. A people power, our power. Kyagulanyi oye, kunga Uganda, kunga Makindye West, kunga Zahrah.